Abakungu bazibeeye ku lutikko y'abatukuvu ne Nakasero okusabira omwoyo gwe yaliko minisita w'obwegassi mu gavumenti ya Hannington Mutebi munna UPC Yona Kanyomozi eyafudde ku lunaku lwa ssande. Okusinza kulembeddwamu Omulabirizi Hannington Mutebi era asoomozezza abantu okukola nga ebagwanidde okwetegerateekera enkomerero yaabwe okusinga entandikwa. Omulabirizi Mutebi annyonnyodde nti buli muntu yaweebwa obuvunaanyizibwa bw'alina okutuukiriza mu nsi muno nga ku nkomerero alina okubuweera embalirira. You know, coming to be a Christian, it is easy because you have to confess with you believe in your heart, and then you confess with your mouth that Jesus is Lord. But keeping there as a Christian, it is a challenge. Abadde ekyokulabirako eky'omugenzi Kanyomozi gwagamba nti obubwe yabukola. And he served and loved the Lord. And when the church of the resurrection in Bukedde wanted to acquire land, where now we have a church there, Yona was key. He was among the people who helped us to get that land to build that church. Era alabudde bannabyabufuzi okwewala okukyukakyuka nti kubanga kikosa obuweereza eri eggwanga. Even accusing each other, saying, for you outside you are green, but inside you are red. Or you are yellow outside, and yet inside you are green. But Yona was red in and out. Kino kalisoliso wa gavumenti Bet Olive Namisango Kamya takiziganyiza nakyo. Kamya agamba nti okukyukakyuka si kubi kubanga ne Bayibuli ekwogerako okusobolera ddala okuyamba eggwanga ate okukulaakulana. Okukyuka si kibi era babulye nti mwenenye mukyuke okuva ku kyolooza nti si kirungi ddala kukyolooza nti kiki. Okusabira omugenzi kwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okubadde omumyuka wa sipiika Thomas Tayuuga awadde abantu amagezi bave mu kunenengana wabula bakole okwejja mu bwavu. And I believe people in government have taken note of Yona's gospel of cooperatives. Now we've gone back to ensuring that we have cooperatives in this country. Abasawo abajjanjabi Kanyomozi bategedde ku bulwadde obuzibu mutawaanya. So he was brought to hospital on Sunday, this last Sunday. I was informed, that time I was not in hospital, but that he had cough for about 3 days and then chest pain for about 2 days before he came to hospital. Abooluganda lw'omugenzi omwogeddeko ng'abadde empagi ey'amaanyi nga n'okufa kwe kwabakubye wala. And he would be confident with anyone, whether it's a white, black, Indian, whatever. And it was very interesting for me to see and to respect that this man was who he was, not just because of the people that he comes from, but he was an international man. Kanyomozi yafiiridde ku gy'obukulu 82 ng'agenda kuziikibwa olunaku olwokutaano e Rashamayire mu disitulikiti y'Entungamo. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.